Nina ekintu kye nabadde njagala okwogerako naye mukimanyi nti nowadays mbadde sirina muntu anyambako ng'abaana bantwala Musinde. I've been so stressed. Naye Abanayuganda mwejje mwettima mulekerawo okulwanyisa buli ali waggulu akejja nammwe gye muli, because there is no one who is happy and successful. I know obudde obwagala okusuula banne. Nsooka okwetondera mukwano gwange Shifa, saakutuukirira kwogera naawe, but I know okimanyi ku mutima ndi naawe, era some of the comments I'm sure wandaba nga I'm arguing with people. Naye Shifa ekisooka kya byonna kye njagala okubuulira, programu eyo gijje wala nnyo. I still remember those days ng'okyali katono nga ffenna tuli bumodo, tuli bwana buto, we have big dreams. Oba olina TV channel oba togirina, Hope Shifa ne weewuunyisa omwagalwa wo bisigalawo. Put terms and conditions. Nze nkimanyi olina sabatakumanyi they judge, but me I know you're a kind and humble woman. You didn't think that someone can be evil, because for abantu abalina emitima emirungi, we think everyone is like us. Ate kati program eyo ke wagikoze yabikudde abantu bangi amaaso abaagala okusuula bonna bajja kufuna plan. So ngusaba utekewo terms and conditions. Omuntu abayagala kwegulira ebiraba abigole, abikubo bye wrapping. Ate n'ekirala kye nkugamba, don't mind about negativity. Omuntu ali obulungi gwe bawalana, ekiba ekiti omuti oguliko ebibala gwe gufa enkonyoko. People are picking on you because you're a good person. Tebalina kye basobola kwekwasa nti kikino tobeerangako omudrama, you mind your business. Program yo tolina gwe wagibako, tolina gwe wagikopako, oli bibyo. People always look for something bad. Then eri omukyalo oyo eyakola surprise. Kyanyo yinza obutabiraba, but some of us have been through the worst. Naye omusajja gwozaddemu omwana olina ebintu byota. Kate ne baba se musajja, omuntu gwali oliddeko naye ku sowaani emu ojjukiranga ebintu ebimu mwereetera n'emitego n'ebikolimo bya bwereere. You tried to break that man down. Omulabise owooza osula mu kalina ya Muwarabu. Saawa zino bagenda kumuzimbira ennyumba gwe. Me myself ngenda kuteekayo contribution yange katono ke naaba nsobodde. His life is going to change because of your evilness. Mucho tuyiga kinti buli lw'oyagala okusuula omuntu omusitula busituzi. Wakola bintu byo tewalowooza ku Shifa engeri gye bagenda okumulabamu, tewalowooza ku taata w'abaana bo. At the end of the day okomekeredde gwe mubi. Teri ekibi n'ekibi tebikola kirungi kimu. Not at all. So twebuulirire, twekube mu mutima,